Ebimu ku bintu omusumba Peter Ssematimba byawadde abasibe abakyala mu kkomera Luzira n'abaana baabwe kuliko ebizigo, sukaali, sabbuuni n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Ssematimba ategeezezza nti abaana abali e Luzira beetaaga okulagibwa omukwano nga n'abangi tebamanyi kyatwazisa bazadde baabwe mu makomera nga mu mbeera eyo beetaaga okuyambibwa. Agambye nti abantu bonna abali mu makomera basanye okubeera n'essuubi kubanga wadde nga baasibibwa naye ekiseera kijja kutuuka bave mu makomera ate babeere abantu abalungi abagasa eggwanga. Ssekukkulu nga mukimanyi era nga ntera okwogera tuba tujaguza okwagala kwa Katonda eri omwana w'omuntu. Katonda yakwata ekirabo eky'omwana we n'obulamu bwe n'akiwa ensi. Mu mwana oyo n'atuwa essanyu, essuubi, okukulaakulana, okweyagala, obugagga, obulamu n'ebyo byonna bye tuluubirira okuba nabyo mu nsi. Abamu ku basibe be twogeddeko nabo basiimye omusumba Ssematimba okubalowoozaako mu kadde kano ak'amazaalibwa. Asemererwe erizooba okwiga kutukyalira n'okuturowoozaho nk'abasibe nga bari kugira ekisa Mukama abongere ebinyu bikiraho. Mu ngeri y'emu akulira ekibiina ky'abavubuka ekya Mengo Kisenyi Youth Development Link Pascal Taya agabudde abaana abagibwa mu bifo eby'enjawulo ababeera mu Kisenyi okubalaga nti nabo baana nga babeera waka era beetaaga okufiibwako. Tukozeeko abaana abali mu Islam, abaana bakulidde mu nzigota, ne tuteekako abaana abava ku nguudo nabo twegasse nabo, ne tugattako n'abaana bamulekkwa ddala nga tebalina maama tebalina taata. Abaana oluvannyuma basanyusizza abantu ne bannaabwe. Shamshad Nalujja ne Rebecca Nakame bakusakidde gulye lino ku Bukedde TV 1.